Badde wanezijukira ebigambo bya General Kaguta Museveni byayogedde ng'agamba bakulembeze obutesiba ku bantu era ng'alumiriza nti Idi Amin Dada yesiba ku bannayuganda yali atwesibirako ki yali alowooza yaani okutwesibako ate nga Idi Amin Dada gwagambye yatwesibako yamala emyaka 9 ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga naye nga bye yakoleramu egyo emyaka 9 General Museveni emyaka 4 gy'amaze wano takolangako wadde afe yingi kati ne nebuuza Amin yatwesibako emyaka 9 ne General Museveni atwesibyeko emyaka 4 who is greater than who anasingani anazitowani mu byakoledde bannayuganda nesalawo ngende wansi mbalebalemu ebibalo ndabe ku Amin yatukolera ki ne General Museveni atukoledde ki njagala naawe weebuuze muli Amin lwaki tukyamwogerako olwaleero biki bye yaleka ebyo bye yakola ebimwogezaako batugamba yali dictator batugamba yali mutemu bibasinga okuteeka mu maaso gaffe tubayinge oba tukkirize naye nga tebatutakalako mabega eno Amin yakola biki ebirungi ebyo bye tukyanyumirizamu nolwero nga weebiri mu myaka 9 gye yali wano ng'omukulembeze naye nga bw'ongamba lero nti General Museveni amaze wano emyaka 40 nsongera ku General Museveni byakoze mbimbula nkugamba kozi kino ekyo kya Amin yakizimba kino ekyo kya Amin yakizimba kino ekyo kya Amin kye yakizimba kino ekyo bote kati nembuuza ati General Museveni biki byakoze mu myaka nanga sibiraba anja kutandike bwe tuti kino ekifaananyi kina gye kimpa bwe kitunulira bwe nti ndaba abakulembeze abali wano omu nga nakyemalira omulala nga ayagala ensi ye nzo wange gwendabanga nakyemalira buli kimu akisalawo nga ye nga akikola ku lulwe ku lw'ebyo ku lw'okufunamu okukwe General Museveni buli kyakola akikola lwa ye ne famire ye nendaba General Field Marshal Idi Amin Dada nga buli kye yakola n'okwetimbatimba nnyota zonna nga yazeetimbanga lw'abannayuganda era ku lwa Uganda nga buli Idi Amin Dada kye yakolanga yakikolanga okusitula Uganda okubeera nnambemu mu nsi yonna Idi Amin nga agenda n'alaga n'abazungu Abamerika Abangereza Abaisirairi bonna ng'abalaga nti Uganda yesinga ensi zammwe si mmwe musinga ffe tuli b'amaanyi okubakira yeyo yali Idi Amin Dada Idi Amin n'akola bingi abazungu bye baalinga balina nga ffe tetubina n'abireeta wano okubalaga nti twesobola okweyimirizaawo nga Uganda nga situbeetaaga mmwe Idi Amin n'afuula Uganda ensi ewola ensi endala ku mulembe gwa Idi Amin Uganda yawolanga Saudi oba nfuna olwaleero Saudi ewola Uganda katutandikiraawo kantu katono nnyo olaba ani yali omukulembeze wa Uganda era ani nakyemalira eyajja okusaanyaawo Uganda omu yali akulaakulanya Uganda ng'agizimba ku lw'abaana n'abazzukulu abaliddawo omulala asaanyaawo Uganda agigaaya agimalawo abaliddawo basange nga waliwo zero waliwo muyonga kati General Museveni amaze ebbanga ddene ng'agezaako okulaga ensi nti nno ye mukulembeze omulungi ennyo era ng'alaga ensi nti ye yayagala ennyo Uganda Idi Amin Dada yali mutemu era tewali lunaku lujja tewali mwaka guggwako tewali mwezi guggwako General Museveni atayogedde ku Idi Amin Dada bulijjo neebuuza lwaki General Museveni tajjaka mu kamwa ke Idi Amin Dada kubanga Idi Amin yali mutuufu Idi Amin yali waddala Idi Amin yayagala nnyo ensi eno Idi Amin yazimba nnyo ensi eno kati ozibikira otya ebirungi bya Idi Amin eva kumwogerako nti mubi abantu ne batwalanga perspective eyo nti Idi Amin bannange sajja kyali kibi ne beerabira biri ebirungi ebyali ebya Idi Amin bagamba nti empande emu esobola okuyiwa ekisero okitegedde bw'obanga akasu nga oyinamu ennyaanya emu mu kisero n'ogirekamu esobola okuvunza byonna kati ekibi ekimu General Museveni kyasuula mu kisero ky'ebirungi kya Idi Amin kivunza ebirungi bya Idi Amin enkuyanja ne kiraga nga Idi Amin omubi General Museveni ye yeefuula omulungi atwalonja tubikula ebitabo bino
tutandikire wano mpola Katambi kano. Are you one of these rich leaders who've gone into exile? No, I am not rich. I am one of the poor leader in the world, and my intention is to work for my people, but not for me. Do you wake up sometimes and feel, you know what, this is too much for me. This is too much. You don't feel appreciated enough. It doesn't matter, because I'm not working for, I'm working for myself. I'm not working for other people. I'm working for my grandchildren, for my children. I must make sure that every Ugandans get a fruit of independence. Since independent, actually Uganda is not yet independent, I will say that. Even when the British handed over on the 9th of October 1962, the Uganda still not yet independent. Uganda will be independent after this, my decision, after I want to see that the whole Kampala street is not full of Indians. It must be proper black, and administration in those shops is run by the Ugandans. The duty of the woman is the house woman. He knows how to keep house very well. If he can do that, let me make first examination, appoint women to be the managers of hotel. If he's well educated, he has got that brain, he's determined, he can look after the hotel very well. I want to see a woman, international hotel, very big one. Must be woman Ugandans, and I know they can do it. And you as a minister, you must back them completely. If you find any man trying to not to obey the order and everything, you can punish that person. Would you like to get all Asians out, really, sir? Yes, they must go to their country. Even nationals of Uganda? If they want to go, they are welcome to go. What will happen to these people if they don't go by the time they go? I think they will be sitting like they are sitting on the fire. I will tell you this. You just wait after 3 months. What will you do to them? Okay, you will see. You said you wanted Uganda. I think they will not sit comfortable here in Uganda. I will tell you this. I must actually tell you the truth. Have you asked the British to take them away? For them if they are not doing it? I am not responsible for building them transit camp. Have you asked the British to take them away, sir? Yes, it is the British High Commission is here, his responsibility. I have told him. You've said you wanted to teach Britain a lesson, President. Why is that? And that is now lesson I'm teaching the British. I am teaching now the lesson because I am correcting them from the mistake they had made. If they had think before earlier that there is the African here who can even work under building the railway with the instruction given to them by the British, this problem will not happen. But I must make absolutely truth. The reason why I chased them from Uganda was because of the economy of Uganda. Uganda was going to be bankrupt. That is the reason why I chased away the Israelis. Idi Amin dada. Akatambi ako kakunyonnyola Idi Amin dada emyaka omwenda gye yamala ku bukulembeze kakuwa ekifaananyi the big picture. Bwanga wetegereza bulungi notegeera Idi Amin dada yani kati nofunawo enjawulo wakati wa Generali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa oba nfuna bulungi kakuwa ekifaananyi ekiri so clear nawe notegeera ddala omukulembeze omutuufu eyali ayagala ensi eno oba ayagala ensi eno yaani ku bano era ayagaliza Uganda yali ayagaliza Uganda yaani ku bano n'oyo ani yali akolera n'oyo ani akolera abajungute okusaanyaawo ensi yaffe nga buli kyabugagga kyansa kibawa buwi free of charge bamuweyo ebyokulwanyisa yeyongere okweyagalira mu nsi yaffe atufutubbaleko naye nga munnayuganda talina kyofunamu nga munnansi tolina kyofunamu mu ebyo wabula nga ye as an individual yafunamu kati mbuuza bubuuza ka judgment katono nnyo kensaba gwe bw'osinziirako ebyo by'owulidde ku Idi Amin dada byayogedde gw'owulira ne General Museveni byayogedde mukatambi ako keekamu olaba ne byolabyeko kuba Idi Amin twamulabako naye ate waliwo gavumenti gy'olabako eya General Museveni bw'okubyamu bw'oti olaba who is a leader ani omukulembeze owaddala ayagala ensi yaffe Uganda ani omukulembeze oyo aliwo ku lwa Uganda waliwo bino ebigambo bye njagala tuyitemu ffenna wamu
Oshitegedde tulabe ku Idi Amin Dada ne General Museveni who is who. Bino byonna ebiwandiiko ebisinga byongera bisooka kulaga nti Idi Amin Dada yattanya abantu. Oshitegedde yakulembera okuva mu 1970 mpaka 79 nga president wa Uganda. Era nga bakulaga mu biseera ebyo Idi Amin Dada yatta abantu nkuyanja bwe boogera. Ne kali njagala nze wenjagala tugende ku biki Idi Amin Dada byakola nga bikolera eggwanga Uganda. Awo wenjagala bye tuyinza okujjukirako olunaku olwaleero ne tugattaganyamuko ne bya General Museveni byatugamba nayo byakoze. Olira atandise bwe tuti the assets acquisition and construction despite the overall economic ndi ebintu General Idi Amin Dada beyazimba okay nibiyafuna ku lwa Uganda si kululwe. Ulira wano Uganda House in New York Idi Amin Dada yagizimba. Uganda House in London Idi Amin Dada yagizimba. Uganda House in Nairobi Idi Amin Dada yagizimba. General Museveni kati yazimba aizimbiyo kaki mumbuulire mu ababeera mu ensi kaki tulinayo nga General Museveni yakazimbi ba yakaguze. Tweyongereyo wano International Conference Center and the Nile Hotel now Kampala Serena Hotel. Bulijjo mayi Museveni yakizimba. Bulijjo nze bwe mpita ku Serena nendya kachapati nenywa ku kachaya kakotuta ka African tea nga nze nga nno General Museveni yateekawo Serena. Ulira wano Serena was completed to host the 1975 Organization of Africa Unity Summit. Ompulidde Organization of Africa Unity Summit. Idi Amin Dada najizimba najimaliriza ye nga president. Kati nze bulijjo mmanyi General Museveni batugana n'okugendawo ne batukuba obukonguvule nga ngamba mpuno yagizimba ali mu bya Idi Amin. Kati General Museveni yazimbye ekimundage Kampala tulinawo ki General Museveni kyeyazimbye conference nga General Museveni yagizimbye. Wulira wano tandika ompulirize bulungi Mpoma Earth Satellite Station and Ombaki Earth Satellite Station Mukono bino byazimbibwa nayo Idi Amin Dada. Mpoma mugitegedde eyo satellite yegattagatta amayengo ga TV nofuna TV eza colored TV jolaba ewo okulaba NTV okulaba UBC okulaba zonna zemulaba zi TV zitelevaine wamwe. Idi Amin Dada ye yaleta satellite eyo n'agiteeka Mpoma wali n'osobola okubanga olaba TV. Kajeno Museveni yatuleeteddeyo ki mbuuza bubuuza mumbuulire mukko. Ulira wano construction of army barracks countrywide. Mama nze amaanyi gampedde wowe barracks zonna zolaba mu ggwanga Uganda olwaleero mundabeko munneetegereze. Barracks z'amagye zonna zolaba mu ggwanga Uganda olwaleero Machindi, Bombo, Mbuya, Ntebe, Masaka, watole Uganda yonago jomanye wali barracks. Idi Amin Dada yazizimba. Onali mu bya munebe yejavaniramu. Kati ye yatukoleddeyo kati. Kale wadde ka improvement oba ka renovation tekaliwo. Kati yakoze watch for over 40 years na yabeera ku musajja nga kalakata tume okulaba birungi bye. Ulira wano Industrial Agricultural Initiatives. He established the Uganda Development Bank in 1972 to provide loans to indigenous manufacturers and agriculturists. Ulira bannange yateekawo Uganda Development Bank. Eyo banka bannange eyo yaddawo UDB banka ekyaliwo ababere Kampala UDB mukyagirabako eyo. Idi Amin Dada yagiteekawo ng'omulimu gwayo gwa kuwa looni bannayuganda bamusiga nsimbi basobole okusitula bizinensi zaabwe. Olwaleero manye ekiriwo ku mulembe gwa General Museveni waliwo simanya babiyita bonna bagagga bale babiyita bati ebyo simanya development parish model biyambirawa ogenda okufuna ssente ezo bimala byakwe n'osaba akakadde bakuwa mitwalo 7 ate ng'oyisizaawo ng'emyaka 10.
Oya Idi Amin Dada yatekawo banka nga eri free banka eba free ogenda yo bugenzi no wayo njagala sente bweziti ne bakuwa nenge yogino kwanga ozizamu Idi Amin Dada yakola era bo tunula ku mulembe guno waliwo abasajja abaali abagagga kati nga baabula nga abaali bagagga baddala nga bakola sente zaabwe za ddala nga baliwo abagagga olwaliro abeeyita abagagga tomanyi sente gye ziva olaba bulabi nga baconstructinze ebintu nga tomanyi sente gye ziva naye nga bali abasajja baalina zi factories nga bafulumya ebintu eby'amaanyi ulira be baali abagagga ba Idi Amin be yali ataddewo bannayuganda nga bataddemu force eyo bakole infrastructure and public service. Infrastructure expansion. He expanded the Uganda Railway Corporation (URC) after the 1977 dissolution of East African Railways. Oya yayongera Uganda Railway najongera najiwanvia netukaja yetetuka. Housing projects. The National Housing and the Construction Corporation built flats and bungalow in areas like Bugolobi, Bukoto and Kololo. Otumeno ne Kololo ne Bugolobi jetwe wandi olwali ne Bukoto amini ya bizimba. Mama nze. Ngazona nyimba bazimba ngazawa na Uganda. Ngasiza Amini naye olwaliro byolaba bazimba bibagenda bazimba olwaliro bya nyumba ya Museveni byonna bya Museveni osanga bya muntu omu yabizimba nga gamugagga gundi azimba awo ebizo na estate ya mugagga gundi naye nga ayise mu sente ezo zimuweddwa gino Museveni abizimbe ku lulwe nga sibya bannayuganda uli wano. Transport improvement. He purchased 334 buses for the Uganda Transport Company UTC to improve transport across the country. Nema muli Amini. Lwaki Museveni abeera ayomba na Amini? Kubanga Amini yali musajja nga ayagala ensi eno. Nawulira mbadde mpulira bw'ogera UTC sizirabangako. Zaalagawa. Ani yazia basi 374 zaddawa. Omanyi transport ya Uganda yali cheap yali easy. Omusajja n'ajonoona n'agiteekamu individualism. Ekiteesa basi zonna companies ziriwo olwaleero zize naye ng'ayita mu bantu batukamulemu omusimbi bajjawo ebya gavumenti ne bateekawo bya individualism batubbemu omusimbi. Bajjawo basi ya Uganda Amini gye yateekawo UTC yaddawa. Olaba ebikolobero bingi General Museveni byakoze nga tulina binoonyerezaako. Ani yali basi zino basi 374 countrywide nga zitwalira abantu bwereere olinnya bulinnya n'omugenda zuru kubanga ow'omusolo zuru zaddawa. Railway line ng'olinnya bulinnya n'otambula yaddawa. We are diplomats and Pan-African ebesinda nnyo makulu tebina nnyo makulu sibyetaaga nnyo ndi ku Uganda agenda kwano ku sports. Sports development. Amini provided significant financial support to sports leading to improvements in the national image. Okay, John Akibua under Amini's rule. John Akibua won Uganda's first ever Olympic gold medal in the 400 meter at the 1974 Munich Olympics. Mpulira wano bwogera ku John Akibua Stadium. Amini ye yamukola. Bayogera ddi ku John Akibua w'omulembe gwa Museveni. Ku mulembe gwa Museveni tulina yani. Tulina yani. John Akibua bwe bamugako. John Akibua Stadium. Nga bujja Amini Dada yamukola. Uyo ano tugezako mu football. The national football team, the Uganda Cranes, reached the finals of the African Cup of Nations 1978 by the finances that were given by Idi Amin Dada and the courage. Owulidde Idi Amin Dada byakola bye bataagala tulabe. Owulidde oyo Idi Amin Dada mukumuwaddeko ebyo byenjagala tugattegatte naffe. Tugattegatte naffe kati onenzituka wano. Idi Amin Dada oyo gwolaba ssebo. Olaba Uganda Airlines
olwaliro gye bagifunidde simanya omusajja yani wawa gwe bafunyawo agimanaging. Idi Amin Dada yagitandikawo mu 1976 n'agitandikawo Idi Amin Dada. Wabula General Museveni bwe yajja ennyonyi eyo n'agisaanyaawo yonna bwe kuru popo n'agisaanyaawo nesaanawo. Ne tubuuza nti ennyonyi asaanyaawo yaki? Bagitunda ku nnyondo ne bagisaanyaawo mu 2001 nesaanawo ennyonyi ya Amin gye yaleeta. Kati mu 2019 mbu bagikomyawo naye nga gye basanga Idi Amin Dada yali ateddewo omusingi guli ogwannamaddala bagisaanyaawo bagirya bulya ne bagifuunya ne bagiwoomera ne bagisolobeza. Kati nze neneebuuza ti kino Museveni generali bannange yatukoleddeyo kaki? Atukoleddeyo kaki generali? Bangamba political stability naye ani yali agidestabilizinga era ye ku lwamini. Ne batugamba economic growth. Atukoleddeyo kaki ka economic growth? Sikalabawo bagamba poverty rate nze nkyali mwavu lungupero kyo nawe oli mwavu tewali kye yakoze. Infrastructure development expanded the national road network, increased the electricity generation access and enhanced water access. Mbuze wamwe mulina ku mazzi g'emidumo okukyalo kyamwali amazzi g'emidumo. Okay, jegali. Okay, nti atambuza amazzi g'emidumo ayongedde amasannyalaze kati mu buli wamu waaka tegavaako enguudo buli wamu zituuka wamwe wali ku nguudo za kolas eyo wamwe ku kyalo gyova beziba gye ziri akoze. Social service health champion successful national response to nga seba yobumalwaliro gazimbye HIV byali bya worldwide. Bino bya sirimu yali program ya nsi yonna yali ya World Health Organization yali EOCC program ye. It was a World Health Organization's program, not Museveni's program. EOCC kimuwaayo. Regional integration integration temuli makuru. Education form introduced universal primary education UPE ekira ensi yonna si kyamakulu kubanga international mu mawanga gonna abaana basomera bwerere kasitamba nga mu omusoro abaana banya kusomera bwerere kati ekyo si kike it's an international call sibibye. Kati General Museveni akoze ki nga kinnemye okufuna nange oba na internet bwogibuuza teyina kintu kirikirya kyekuwa nga bwe kuwa bya Idi Amin Dada nga birikirya nga bitegerekeka byogerekeka mu bantu ebya General Museveni binnemye okwogera. Kati nze mbagambe nti akoze ki mwe muŋŋambe nti akoze kino nze sikiraba mu biŋŋambe. General Museveni atukoleddeyo ki mu myaka n'abanywanyi?